kumaliriza urutaro ndi kumbi kurulinyako kumfete. Yes, mbakubira umuranga timundikerera ndi kumbi okumaliriza nabagamba ntekirwadde kinarwara bakiwonya. Abantu abamu bali batidde naye prostate cancer ye cancer yokka abasawo gye bawonya. Nebaza n'abadokitazi bange abasatu abakora obutaweera kuraba nti nkyali mulamu era bakora ekisoboka kyonna kuraba nti lazima mpona. Sisobola okuba tulamanya naye nga nebaza nnyo. Singa bwe naali nabasuubiza nti at least buli wiiki nja kuvangayo njogereyo akagambo eri ku by'obufuzi ensi yaffe nga bwetambula. Naye process gye twayitamu Rogers agimanyi, waliwo we natuuka nga sikyasobola lazima kuva mu ddwaliro kujja. Kwe kubura wiiki zino kumpi zonna bbiri nga temukyandaba. Naye eddoboozi kati mpulira litandise kuvaayo kubanga eddoboozi libadde eryagenda. Kati eddoboozi litandise kuba nga likomawo. Buli kimu kyonna kyali kyabula, appetite yabula, buli kimu naye byonna bigenda nga bikomawo katono. Abasawo bwetuge bakugamba nti olina kuba patient, buli kimu kigenda kukomawo mpora. Okay. So nebaza Katonda okuntuusa wano nga nkyali mulamu. N'obulwadde lazima abasawo bajanjaba naye Katonda yawonya. Katonda yawonya. So ndi mukubo eri okuwona. Ekyo kikulu nnyo. Wabula mbasaba mikwano gyange mwena okusinga ddala mu diaspora timundekerera kubanga ndi ku phase. Wooli tulabawo, waliwo future. Okay. Ekyo kirungi nnyo, tweyanziza nnyo tweyanzeeke mwena mikono gyaffe abatukwatiddeko okulaba nti taata waffe jjajjaffe mukwano gwaffe Mukubya nti adda engulu. Nange nebaza nti ffe baani be muwadde chance eno nti tutambulire awamu ne Mukubya. Era nga basuubiza nti no buli wiiki ajja kuvangayo mpola. Ewiiki ze mutamulabye kituufu tubadde ku level nga ne mu ddwaliro tasobola kuvaayo. Niba basobodde okutusiibula kakati najja n'alabikako eri ensi, kisa kya Katonda. Ebintu ebimu tetubategeeza nti no it's bad love, tuba tutya nnyo batiisa naye temujjanga okwo. Please kindly keep helping us, keep subscribing on our channel, keep sharing and keep supporting Mukubya. We wish you the very happy Merry Christmas and Happy New Year. Mwina tosa kubijjukira nga obulwadde bukulu. Yembeza tugendamu. Mukubya, tusaba twogeremuko ku embeera eri mu ggwanga lyaffe ezinaku zino. Eggwanga lizibu nnyo era gyotabadde ebintu byatabuse nnyo. Twalabika ebyakayunga, abasirikale bapoliisi bakubya bannamawulire babakubya ekibooko. Nze nengamba Katonda kiki lwaki tufa nnyo, embeera eno lwaki etuzoganya. Mu ggwanga muyimu babadde okukola ka sanction eri Abel Akandiho. Namugamba obwaye kati eby'Amerika byo byesonyiwe. Asente k'okolina kati tujja tukakwata mu ggwanga mulimazeemu amaanyi. Wiki ye mubaddemu anti-corruption mu ggwanga. Netwebuuza eggwanga lyaffe kano lituuse mukulu Tewahura pulezidenti w'eggwanga omulonde asobola okulwanyisa obuli bw'enguzi. N'olunaku olwajje twalabeko Andrew Mwenda yapositinze n'agamba nti singa mujjako corruption kiri mu Uganda awogenda okutandikira awo. Ekirala ekyembadde ndeseeyo katono nyongera okwebaza nasekwebaza yonna secretariat ngakotadde ne pulezidenti wange Robert Kyagulanyi ne secretary general obuyambi bwe bakyayongera okumpeereza. Amina. Na message zinzizaamu amaanyi. Kikulu nnyo. Kikulu nnyo okubeera n'omukulembeze afa ku bantu be. Ekyo ensi
sikiyetaga babarenyo Robert Kyagulanyi babarenyo my president in fact kantwale n'omukisa guno okuyozayoza first lady waffe okufuna masters in human rights kati wanange wale omunafa yagambye nti she's the only first lady who is qualified in terms of academics. Nange nengamba qualifications ziba nyingi. Yes. Waliwo ez'ebitabo, waliwo ez'okulima lumonde, waliwo ez'okubeera, waliwo ez'okubeera ezokurunda ente, waliwo ez'okubeera wabbali wa president nazibeera nga you qualify for that field. So naye qualifications za first lady waffe temuzigata n'ebyo. Yes. Mubireke. Era nange nabagambye mumuleke. Naawe kisooka ndina enyiike ennaku okulaba nti olwaleero sisobodde okwetaba mu lutalo lw'okulwanirira ekifo kya LC5 e Kayunga. Mukwano gwange Fefe Kaserubogo ogwe nabeeranga naye ogwe nanyonyeza akalulu oluvannyuma lw'okuwangula. Abatamanya ngamba ne bamutuga ne bamutanaafa. Olwaleero tulinayo by elections naye nsiima abantu bano okusingira ddala secretariat ndaba amagye geesindikayo ndaba gasaanidde. Naalabye mukwano gwange road mayor Mulyanyama ng'afungiza agenzeeyo kuba ekikopo naye kindumanyi okulaba nti mu kifo ekyo lazima nze naalibadde ku mwanjwa nga nkuba kampeyini ku mukyalo oyo n'ayitamu. Naye kansabe nti lazima amagye agaliyo gamala omukyala waffe oyo ku kifo kya LC5 tujja kuddamu tukyedize. Naalabye tiyagasi, naalabye amasasi, naalabye emigo ate nga bakuba journalists n'okuba simanyi bagazi journalists mubagazaaki tibalina nakabo kati bekye batayagala kulabisa kuripootinga kiki ekiriyo embeera eri ku ground naye n'amaze dda kulaba Kayunga nti ekutta omuliro already fuuse ready people power fuuse people power nakyanaku nti bakuba kampu yange yokka eyanuuka abalala bonna baabalisa NRM beetayanga bwe baagala balala beetayanga bwe baagala naye babonyabonya ffe naye nze kyemanyi omuwala bw'oba olina bawala ababiri nga omulala mulungi omulala mubi omulungi n'omukwata n'ogw'omusiiga ettosi bw'obateeka ku kkubo ojja kumanya nti oyo nubwo baba bamutaddeko ettosi naye asinga oli. So ffe nubwo munatuteekako ettosi nupu nubwo munatuteekako ebiriwa omukyala waffe nakwedde nkimanyi agenda kuwangula. Tumwagaliza buwanguzi bwere. Yes. Now twabadde mu corruption week. Nze mukulaba okwange abali b'enguzi babadde bajaguza olunaku lwabwe. Nfa ky'okulira ennaku tiwali nakuwana abali b'enguzi babadde bajaguza olunaku lwabwe ekololo. Kyova olaba Betty Kanyabwe yasituse n'agamba nti newabweru tujja kugendayo tunyonye turabe oba wazimba ekizimbe wakijawa. President n'ajjayo n'amugamba nti gwe ekyoyogera tokimanyi abo bantu be bayimiriza wegwanga. Manyi Betty Kamya ebintu bibiri byatamanyi. Ekisooka atamanyi nti house girl wawaka. Betty Kamya? Yes. Yes. House girl wawaka. Kati y'oluusi yeerabira bwe gamugamba nti genda oyere no mu kisenge alowooza afuuse mwana wa waka. Ekyokubiri Betty Kamya tubeeranga mu basezi bw'oyimirira kwa speech ate n'ovumirira abantu abasimula abantu mu ntaana
baba bagenda kulya nawe okitegedde kyenjogedde nkitegedde oli mu lukiiko rw'abasezi kati ate gwe oyimiridde kuwa speech n'ovumirira abasimula abantu mu ntaana oba mulye wadda Betty n'okuwona gwe wawona singa bamulya dda yes naye nze kyemanyi Betty oyo gw'oraba si musimu kati yategedde wajjago yategedde kubanga rowe n'amulabye nti ng'agamba nti naye mumanyi mugamba nkwate ebyennyanja ag'ennyanja gano aganene naye gali siripale gaseerera oba ogakwata kati oyo ng'omanye nti Betty has already resigned really yategedde nti ekintu kye bamuteekamu bamuwa akantu ke ka retirement lyakasenteko Betty va ku kintu kiyitibwa corruption mu NRM. I have been in NRM for so many years, almost 30 years. Manye ekitambuza NRM. Corruption. Ekitambuza NRM, omusaayi ogutambuza NRM corruption. Kyovoro ne kafuru wabo yabagambye nti bojo corruption. The government is corrupting. He is right. No, in fact, is Andrew Mwenda. Yes, Andrew Mwenda. Gogo yagara kujyaho NRM, jeho corruption. Ne president akimanyi kyovoro bayagambye genda mpora abo bantu bange bebazimba zikalina bebazimba ze hotels ate kati teri sente jobo obye nefuuka nungi ng'olina ekyo gikozeseza sente zo muyiwa omusolo n'ogamba nti zezizimba 5 star omuntu abye biliyoni 10 nazeza nazimba 5 star n'otendereza ekyokubiri President Museveni yekenyine oraba ebintu byazimba ngoraba azimbira dala corruption kati ekyokulabirako abantu bwebanga babye no batwara mu kooti sizi zali tuyamye nebulire ebiri mu kooti nga baronda chief justice bakora interviews z'abantu basatu chief justice Katona aliwo Kisakye omukyalo oyo yalagawo ye Kisakye oba yafunwa omukyalo yafunwamu eggwanga na nono deputy chief justice Mutera bali basatu oyo mukyala ye yabasinga bona Catherine yes deputy chief justice nafuuka wakubiri Winyodolo deputy Mutera ye yafuuka wakubiri Owinyodolo n'asemba eyasemba Museveni gwe yawuubwa chief justice. Are you fighting corruption? Is developing it. Kati orabe ekitongole ekiramuzi kyo kyennyini corruption of the highest order. Kati munarwanisa corruption ng'eki kiba kizibu nnyo nga gwogamba nti olina bakadda judges bonna boolonda olonda ba NRM banarwanisa ng'eki corruption nga banaabwe balina akantu ke babye ne basanga banaabwe bakadda judges eri kiki ekibeerawo. So corruption mu Uganda tesoboka yadde n'omuntu n'ogumu okuvaawo. Ekyokusatu President Museveni yavuddeyo ensangi zino n'awandiika amabaluwa n'agateeka ku districts ezimu nti enguudo baziwe UPDF engineering brigade yebekola enguudo nga kimanyi ddala tulina etteeka eriyitibwa PPDA. Buli muntu yenna alina kufuna tenda mu gavumenti alina kuyita mu process eyo. Yatowa order. Kati yatowa order gwegenda okola obugulo. Eyo ng'etaba corruption kiki? Oba oluusi yeerabira si corruption. Ng'olaba President Museveni simanyi oba kukatiwa oba kuki ate kati President Museveni takyakweka. Akola bwatu. Takyakweka. Kati ng'ekintu kyeyagamba Betty Kamyalaza bakiri yali kisirikidde yali mugambyolo yali muzza wabbali.
namugamba abantu bange baleke abazimba kalina n'otayatura ensi yonna netamanya nti naawe you are supporting you are the one who is supporting the corruption. Ekirala raba mu Uganda yatweno n'okusingira ddala mu Buganda abantu engeri gye bagobebwa ku ttaka corruption eridde eggwanga lino limazeewo era nagamba abantu nti pulezidenti bw'aliyagala abantu baleme kugobwa ku ttaka kijja kubeera bw'aliba nga tayagala mujja kugobwa ku ttaka mpaka abantu abamu tebantegeera. President Museveni olumu yatoye order ku ddagala lya COVID eriri ku madistrict n'agamba nti buli DPC buli kawa eddagala eryo bwe lina expiringa nga temuli ku byebantu emirimu temulina lwakitamanga yenatowa order bwekyo ku buli district nti abantu tebagobwa ku ttaka nga mu district kuliko RDC mu district kuliko DPC kuliko LC5 kumpi bonna babe mu ggwanga lyonna lwakitatowanga order abantu be basigala ku ttaka. Why? So ng'okiraba lazima enzimba gyazimbamu ne bweba kabineti yokka bwe yali agironda n'agamba nti Yesu yareka abagezi n'agenda n'alonda abavubi ng'agamba nti babalonze bwe batyo ng'oba oyagala kulwanyisa corruption oleeta kabineti efaanagana neya Mr. Museveni n'ogyogera nze ndeesa abajega bange mubaleke ate nesaabavubi ne mwana wattu ekyo nkyogedde ninzijukira ekibadde Kayunga. Abantu b'e Kayunga bwe muna abanaawa NRM akalulu mujja kuba mutukoze bubi nnyo. Wulira bo tebamanyi n'ebintu bimu ekibitegeeza. Olwaleero abantu abamu benyoonya akalulu ne NRM yerwana bulwanyi. Nabanja yagenzeeyo omanyi bwe yatuuseeyo Kayunga ate n'akubagana ne Nantaba bonna ba NRM. Kakati munyoonya kalulu oba munyoonya kubba bubbi? Nantaba NRM Nabanja wa NRM. Kati bw'obeera kulaale n'ogamba nti ebya Nantaba muveeko taddamu abantu lazima ekyo kyokka abantu ge baba n'obwongo bagamba nti ennyumba tugibeeremu taata ne maama balwana oba tugiddukemu imwe abantu betwalekayo mujja kututegeera nabwe lulibaddi nti ennyumba tebeerekamu mugenda kugidduka automatically. Yes. So ekintu kya corruption ekintu kya konkaresenga kabaizawe ekintu kya corruption luyale mu ggwanga muno ffe twalibadde tunywerera ku kimu kunu kubanga okugyawo corruption kyetagisa regime change. Nga si regime change ngamba okukyusa obukulembeze wabula okukyusa obukulembeze nubwo Kyagulanyi n'abaze nkimanya ajja kubulwanyisa nnyo naye buli muntu yenna ajja kubonaabona kubanga corruption has been entrenched kintu kifuuse kimonster okukirwanyisa lujja kuba olutalo olusinga n'olw'okugyawo gavumenti. Tulina ntalo bbiri, olw'okugyawo gavumenti eno n'olw'okugyawo ebye yasiga. Esize ebintu bingi ekisookera ddala corruption of the highest order n'esiga obukyayi obutagambika. Tiwabangawo gavumenti zezize nga ndaba tiwabangawo obukyayi obwendaba kati obuliwo mu gavumenti eno kusinzira gavumenti ezaaliwo edda.
yes government yobote yakyayibwa naye nkulayira government yobote teyakyayibwa kusinga ya Museveni. Yes government ya Amin yakyayibwa mbalayira government ya Amin teyakyayibwa okusinga ya Museveni kubanga eno bamulaba kyova laffe mutusasire Westerners mutusasire olaba abantu bampita jajanu newaliwo abamu abatuukawo wabbali bagamba n'abo bantu bano bamu beebuuza ne batamanya nti ffe ate ewaffe waliwo abantu abakoowa okusingira ddala n'abantu abalala kubanga ffe kivundu kiri waffe mu nyumba kiri waffe mu kisenge tubeera